Bakansala abakiika ku lukiiko lw'ekibuga Mukono bavudde mu mbeera ne bagoba amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'ekibuga Rogers Bazanya ng'entabwe evudde ku nnyambala. Bazanya azze okubiriza kanso ey'okuyisa embalirira y'e Mukono ey'omwaka ogw'ebyensimbi 2025-2026 ng'ayambadde t-shirt, jeans ssaako n'obugatto bwa mokasiini ekitabudde bakansala era wano kansala Vincent Lubwama olukuttwa omuzindaalo n'asaba kansala bagobe sipiika. Oluvannyuma ono afulumye addeyo ayambale era kansala ne bavumirira ennyambala eno. Kakati ate ye kansala anayambala atya ye kyakulabirako bamuwa obuyinza si ntebe eyo gizanyisa buzanyisa era kyakoze kituufu nnyo okulaba ng'addayo tumugobaddeyo ayambale yeetereze kubanga ate yeegwanyiza bwa ssentebe wa LP3 Mukono Central Division kiwulire olemu okugamba kuwolereza bagamba kumuladdako kuba ye waffe n'okumugambako ekyukemu tujja ekitiibwa kya kansa eno yetuteesa lero nga birina amakulu naffe abatula mu kansa nga tulina amakulu tusiga kigenda mu maaso. Bwe tulabye nga tuwaba nga kijjalabika bubi kati oli wano ne kamera yo kera nkyolage eggwanga eggulire ng'omuntu atukubiriza yasinza okulabika obubi mu lukiiko bituuka ku kyennyambala era tuyinza kukkiriza mbeera eyo era kwe kumusaba atereeze atufaananeko oba n'okutusinga. Ng'essaawa 2 ziyiseewo Deputy Speaker akomyewo mu ssuuti era kanso n'egenda mu maaso kyokka ate bano batandikidde mu ntalo za nsimbi eza ssako yaabwe nga balumiriza abantu okuzirya. So nze personally nga treasurer nasigaza ku ssente za ssako era njagala bakansalazi mwenna abali wano n'abantu abali mu audience kubanga kino ekintu kibadde kigenda even outside nga mutandise n'okikozesa nga politics mukuba mwogera ssente za ssako nazirya simanye ez'obutebe. Some councillors are here wetwali tulonda mwayogera bingi so let me clear this era kyonna kiggweyo ssente za ssako nasigaza $10,000. Abadde omumyuka wa ssako kansala Rita Nandyose akutte ensimbi z'abadde nazo omuggwanika $10,000 n'azikwasa sipiika. Era n'amaliza omulogamo bagambye mulabe nafuna alina okwetondera mulabe buyita okumwana n'erinnya lye naliwo okukimunalikirako n'ampita mu kansala eno alina okwetondera mulabe buyita okumwana n'erinnya lye mu public ebyo bitali bituufu. Oluvannyuma olukiiko oluddukanya ekibuga Mukono luyisizza embalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi 2025-2026 ya buwumbi 95 n'obukadde 7. Embalirira eno eyanjuddwa kansala Augustine Romeo akola nga akulira ebyensimbi ku lukiiko luno. I appeal that the budget of Uganda shillings 95,714,840,879 shilling for the year 2025-2026 be approved by this council to cover the planned activities, that it is a requirement within the law to have the budget approved. Tubadde tulinawo billion 5.8 nga ziriga mu kitongole ekya ministry ya Kampala nga eyo grant yatuweebwa World Bank kola ku nguuto zaffe. Bintu bingi byetutunuddeko naye lwali nja kwogera ku education nga kansala atwala abavubuka ate ssaako n'abaana. Education ebeeyamba nnyo nti omuntu waba asomye nimanyi economy nzibu Uganda etabuse naye era omuntu asomyeko abeera wanjalo so tulabye nga naddala nze nsula Social Services Committee yetwala education tulina school drops nnyingi nnyo. Ne mu kibuga Lugazi disitulikiti y'e Buyikwe eyisizza embalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi 2025-2026. Bw'abadde asoma embalirira eno atwala ebyensimbi ku lukiiko lw'ekibuga Lukyamuzi Mutwalib ategeezezza nga bwe bettalina ennyo enkola ey'okumanyisa bannalugazi ebikwata ku musolo ogubasoloozebwamu. Mu lutula luno kansala okubadde Kavuma Million ne Joan Nampiima balaze obwennyamivu olw'enkwata y'akasasiro embi ekiviiriddeko
emyala mu lugazi okuzibikira amazzi ne ganjala mu makubo. Amazzi gatandika okulya kolansi. Ekyogerako olumu wano nti municipality eveeyo ne budget ey'okugogolanga emifulejje egyo. Tutakola ekyo oweekitiibwa sipiika n'ebikoleddwa tujja kwogera ka kisiraamu nti inalirayi kubanga buli wegajjula amazzi gayita kungu kubanga baleeta kasasiro bayiwa muki mu kkubo tetutegera wakola ki wava naye tubadde tusaba kansa eno onalebosituli kasanga tuyita mu ntebeyo tiwabeerawo nga enajjembe balina basobola okuyiwa kasasiro osanga naffe kiyinza okukola ki okututaasa. Bya Eric Yiga, Crossroads TV, Omunnyo.